Focus 360 la final channel koli nga bulijjo tubeerawo ku bantu updates ez'enjawulo analysis z'omulembe era nga professor buli lwakusa tutubeera naye nga atugabirako ku magezi ge mu ngeri emu oba endala oba n'opinion ye okusinziira ebintu wabiraba bwe bitambula. Nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products. Lugave ono nga yakugamba gwe obw'ekifuba senyiga sinuses kiba tekikutuka toggwako lusenyiga olw'okumakya bagamba kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup yegenda okuyamba ng'owemmira egiraakira ekifuba tekikutuka emmiro gikusiiwa gojja okozesa ng'akalango w'okawulidde obeere ddala ng'osobola okufuna omuganyulo mu ddagala ery'omutindo olwo eriri nakyo lya butonde naye ng'ate lyapaakingibwa mu ngeri ya mulembe nnyo nti osobola olikozesa wonna ate lina dosage. Eddagala eriri nakyo ebizibu ebisinga okuba nalyo kwe kubeera nti buli muntu agamba nywayo nywayo kino ate olugera bagamba ekibumba kirwadde naye kati lino lyakenenelwa erya mu butonde ate ng'abakugu be balikozeeko so buli kyonywa kikuyambira ddala bulungi nnyo ate wa ulcers olubuto olukutumbiira ofuna bloating heartburn kyoyinza oyita ekikeeto diarrhea waliwo emmere gyotalya tugamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup egenda kuba ekuyambako okubeera nga ovunuka obuzibu obwo bwoba oyitamu. Haji Asinikiza musomi wa ddwa gwe wenna alina ebikutawaanya mukubire ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo akusomere ku ddwa. Muzimu ku nsonga ze tulina olunaku olwaleero sooka obuze kuba tulaba professor. Sebo abatulaba n'abatuuliza basewo ne bannyabo twagala kwongera kubeebaza budde bwe mutuwa n'amaanyi ge mutuzaamu oluusi abantu batwala initiative nakubira kasimu n'agamba omulimu gwe mukola tugusiima twagala n'okutumira ne ku bannaffe okutolera ensi yonna sewo programu eno eri international era obadde onoonya erinnya lyayo sewo era nsuubira erinnya ly'onaanoonya ligenda kuba international oba balituweeko omwo mu comment section. Yes sewo abaganda baffe Madam Farida Sali waliwo Juuko Lule waliwo Mathias Mulumba abakulu bangi okwetoloola ensi waliwo Muhammadi Kivumbi naye ali mu nsi z'ebweru eyo abantu bangi nnyo okwetoloola ensi nabadde batwagadde sebo Focus UK abantu abalala bangi sijja kumenya oni obudde buyinza okuggwawo nga tukyamenyaako ne Uganda yonna yonna nabadde mu jam omanyi bakola amakubo ennaku zino bala mu ndowooza akantu kanoze kati buli wamu bakolawo ekkubo jamu nga batukutte banyingira nti ekkubo omanyi osonseka emmotoka nga aliwo atayagala kuwa sajja nga tayagala kumpa n'ezisendabirwamu ozanyusa okulaba bannayeyingira ne mukamuze yigenda onyumira nnyo weebali nnyo kuweereza ne ngamba wadibande bwetyo nenyingira layini omulimu guno gwe tulimu ebintu bingi ebigujjirako oluusi nga wali tubisuubira nagendako mu famasi okugula eddagala lumu kati omuwala eyali wali ku gundi naye aleka mukazi mukulu mu myaka nga 35 kwana n'angamba professor eddagala nali nsasula yagumu 8 wiiki ewedde mbadde mulwadde n'agamba professor eddagala ndiguze ate ekyampa n'essuubi n'essanyu okwewunyisa abaali baliwo n'ansaba n'ekifaananyi wennyini we yali professor kati ekyo kikulaga nti kye tukola abantu bakyagala ate era kibadde kirungi sebo kale olunaku olwaleero tulina ensonga General Moses Ali General Moses Ali yavudde mu bulamu bw'ensi eno kyenna notisinze nti nga abanene oba abalamanyi mu gavumenti n'abamu babadde bafa wabaddewo obutambi bw'okujaganya nga abantu omuzoogo gwajja nnyo ku Moses Ali it was different ate we natunuliddeko ku videos nga bamututte ewaabwe nendaba omukwana abantu baayo gwe babadde bamulinako kati ngaffe abali eno twali tugamba omusajja mukadde musajja tasobola omusajja akooya awumule naye ate videos enalabye eri ku kyalo alabika alina enkola gy'abadde akolamu eri different omanyi ebintu bino olumu byewuunyisa Amerika yagambe ekuba ejjeko bayatola era nesaba abantu bajje beekalakaase bajjeko gavumenti ya ayatola
naye ate mu kumuziika abantu abajja okuziika obuziisa Ayatollah nga America bwe yali yeetaaga okukyusa gavumenti ya Iran teyabafuna ate ne bamala oziika ne baddayo eka kati ne ngamba oba ffe abaali bali eno nga tugamba Moses Ali akoze ekimalawo muleko twate tutegeera bizibu by'abantu beeri ojja kannyonnyolamu ako then ne reception kuno amawulire engeri gye bagafunyemu ku social media nawe yabadde different era leero neewuunyiza nindaba nga teri ng'eya bulijjo ng'omukungu afudde it speaks a lot about him as a character or as a person na biki bye yakola Balaam akyagenda mu maaso n'okubeera nga afuukuuza abali b'enguzi kyemmanyi waŋŋamba katukiwe budde obudde bukyalaga nti akyali ku kituufu fe omulimu gwakola tuli basanyufu gye guli nakugamba lwaki ensonga lwaki ndi musanyufu kitegeeza abantu bonna bye badde boogeranga edda byali bituufu ku mulundi guno saidi z'embaala eyo si Bobi Wine yagenda n'agamba amakubo gali impassable tegayitika ne bagamba Bobi Wine yeesindika amakubo amabi ku luno Balaam ne Namere babadde balina obbakwatirira okuyita ku makubo jjukira nga ziri mmotoka za gavumenti naye nga tezisobola kugenda so embalirira oba corruption ojja kuba omutunnyonnyolako kyawe ekirala ekibadde ekyamaanyi Minisita Kasolo yasabye temporary ban oba temporary ndowooza bakiyita batya it's not a ban a hold on the externalization of labor okubeera nga okola companies nezitwala abantu ebweru okufuna emirimu gyoyinza okuyita nga workforce eyo manyi Uganda I think it is one of the major exports kati eziriwo mu ggwanga Uganda oba ogenzeko ku kisaawe Entebbe ekiro oyinza olowooza waliwo amasomero agagenda kutuwa naye nga abo bonna abaana baba bafuluma so Minisita Kasolo yagambye wabeerewoko hold basobole okutereeza embeera eyo olw'okuba bannayuganda bangi basaba ate okuddizibwa bannaffe ab'e South Africa bakomawo ogenda kunnyonnyola mu nsonga y'e South Africa buli omu yavuddeyo n'obukadde bubiri kyensuubira nze kyabadde kirungi kuba they were more like deported omuntu nga avudde buvyeri talina kyeyeesiikidde aleseeyo famire ndowooza okumusimayo n'obukadde obubiri atandike simanyi bw'oyinza okuba nga okinnyonnyola naye ogenda kuba otutunuzaayo nga bwe tutambula mpola mpola Dr. Zedriga NUP okukyusa obukulembeze Nambeshe kati ye acting president katutandikire awo tutandikire wa ubona wogamba sebo tutandikire ku kya Moses Ali Moses Ali General Moses Ali the late kati yafa I think ng'omuntu yenna ya living obulamu bwe ate n'abo living to the fullest ate mu ngeri ey'omugaso kuba ndowooza y'omu ku basajja abakoledde mu gavumenti zonna mu Uganda ng'ate ali mu bifo eby'amaanyi yakikola atya yalyangamu be yakola nabo lukwe engeri gy'obeera ng'obadde minisita wano obadde wano like nga buli wamu oli munene what does it speak about you nga politician kankati ekyamazima kitalo nnyo ekya General Moses Ali naye olina kuddayo manye nti Moses Ali abadde musajja ki era abadde wambala ki nti bw'obala gye yava Moses Ali y'omu ku original tebaali bannayuganda musajja mu Sudani era banubbi azaalibwa mu mwaka gwa 1939 Eponga 5 tinaye ebbanga lyonna jjajjayitamu bw'obuvubuka bwe emisomo yagitandika musajja mukulu ajja agenda asoma ajja agenda asoma bwe yasoma yatandikira waabwe nebbi okusoma n'ajumani gye yatandikira okusoma kati obulamu bwe businga bubadde bwa byabufuzi. He has been a political animal throughout his life. Naye obulamu bwe butandika okubeera obw'amaanyi ku mulembe gwa Obote nga gwako tutuuka mu 7 Amini agenda owamba Obote nti yali omu ku bavubuka abaali ab'amaanyi akadde ako. Obote Amini
Obote beyesigisa obuyinza akaddaako ate era Amini be yakozesanga naye ayagala okuwamba mu 7 nga Obote agenze Singapore mu lukiiko lwa Commonwealth. Waliwo ba Isaac Mariamungu, ba Juma Butabika n'abalala omwajjira mu kiwende ekyo mwe mwajjira ba Moses Ali. Kati Moses Ali afuuka ow'amaanyi ennyo mu mwaka gwa 76 olw'ebirungi bye yali akoledde Amini, kubanga ekyamazima Moses Ali abantu abamu babadde bakibuusa amaaso. Graduate wa Wolverhampton University Bungereza. Yafuna scholarship zino ez'abazungu. Ezo zennyini scholarship ezo zijja mu myaka gy'enkaaga mu nkaaga mu gumu nkaaga mu ebiri. Sir Edward Mutesa yajja yazigaba okusinziira ku mawanga. Ekyamazima nti Sir Edward Mutesa teyali selfish. Just like Buganda. Scholarship ezo teyaziwa Baganda bokka. Wobala abasajja bonna abasinga abaasoma omulembe ogwo batata ba Kale Kayihura ba John Kale. Buli region yagenda akwatamu abasajja abenjawo n'abatwala ne basoma. Kati mu kigundi ekyo mu kikunga ekyo Moses Ali mwe yagendera. Kati afuka w'amaanyi nnyo mu 76. Bw'afuka w'amaanyi mu 76 Amini amuwa obwa minister obwali obwa finance. Bw'amufuula minister wa finance ebiseebyo walingawo nga sente eno yennyini $, ogigula mu Bank of Uganda mokka. Emu ku notable stories ez'amaanyi waliwo omukulu Daudi Mpango bomumanyi minister w'Emmengo. Taata we AF Mpanga yatuuka ekiseera n'alwala kye bayitanga pancreatic cancer. Nga baagala kumutwala Kenya mulongoosa oba kumujjanjaba. Nga omanyi obuyinza bunene bagamba power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Moses Ali yali Mpanga amumanyi. Naye just olwakagugula nti Mpanga ke yali alina n'Amini mukama we. Baamukozesa ebiseera okuzannya ebyobufuzi. Yannyima Joyce Mpanga, mama wa Daudi Mpanga, mukyala wa AF Mpanga. Abatamanyi Joyce Mpanga yaliko minister wa state minister wa education ku mulembe gwa General Museveni guno. Era yaliko MP yali akiikirira mu Bendo okuva ku mwaka gwa 96 paka 21. Yabamu olukusa olugendo okugula sente foreign currency bajyonza okuyita pound oba dollar mu Bank of Uganda. Era omusajja ne batuuka okumutwala Kenya n'abeerawo nga family zimuyamba buyambi mikwano gye gimuyamba naye nga sente bazina ku akawunti wano mu Uganda. Era ekyaviiramu mu kusitole ez'amaanyi ezanakuwaza abantu ekyaviiramu Daudi Mpanga okufa manya AF Mpanga okufa. Era mukyala we mu katabo ke sitole yajogerako nnyo ng'agamba nti Moses Ali yatukola ekibi. In fact yali tannamusonyiwa aleka yamusonyiwa myaka gwa 2013. Kati Eddango okukola money exchange government yekuolukusa. Government yekuolukusa. Era kyovola kye bali bazizza mu etteeka lya sovereignty bill lutwe n'ateera. Kye bali bazizza luno kyaliwo. Era badde nga bagaba ebisinga nti teri kipya bakulembeze kye bakola. Ebisinga byonna bye baba bagenzi baba bajja ne bakola ddala amateeka amabi. Wabawo abaali baagakola. Kati etteeka eryo ku mulembe gwa Amini lyaliwo. Kati afuuka w'amaanyi nnyo mu 76 yali minister wa finance. Naye engera era by the way kyekimu ku bimukuumye wano obutagugulana nnyo tagugulanye nnyo na General Museveni. By the way baafunako okugugulana mu 2006 paka 2011 awo nawo nja kutuukirawo nti bw'afuuka minister wa finance Amini yatuuka ekiseera ne yeeraliikirira Moses Ali. Nti Moses Ali yakwata nnyo ebbendebendo ya Uganda Muslim Supreme Council. Bazimbye emizikiti bayambye abaana babatutte okubasomesa wa Gaddafi babakutte batutte Egypt babakutte babatutte mu nsi z'abawala bwabwe Saudi Arabia okubasomesa. Kati Moses Ali yazimba nnyo system eyiye Amini n'atuuka n'amweraliikirira. Era tugenda tuka mu mwaka gwa 78 nga amugobye. Yamustripinga n'eccepe zonna n'azimuggyako era ku mulembe gwa Amini era atuuse ku sseera erya Geno. Etegeza kati senga yazisigaza ndi fulumye field marshal. Kati Amini yamweraliikirira nnyo. Era tugenda tuka mu 78 walingawo omu yali komanda mulamba bamuyitanga Yusufu Gowoni. Amini yamutumako amukwata amukuba amasasi amutti. Naye ono n'atebuka n'adduka. N'agenda enkambi n'agikuba West Nile bayitayo Nimule. Ku nsawulo ya Uganda ne South Sudan. Kati ojja kuba amakanda ge. Kati agenda okujja no myaka gy'ekinaana Amini amaze okugenda mu 79. Amajje ga Tanzania gazze gabajjeeko. General Museveni awo amupiikingira. Naye teyamupiikinga lwakwagala. Baakola ndagaano ya tontabala sikulutabaalanga. Kanziye tusavinge ffenna ffenna. Kitegeeza omusajja General Moses Ali. Yesebo.
kuva ovokabwe abadde solid okay nti bafuna okutendekebwa bagende Israeli ne bagende Egypt wa Gamal Abdel Nasser batolanye enseno nga bayiga okulwana okw'amaanyi era wobala bagayitanga East African Rifles je basookera ne bajja mu East African Paratroopers kuba n'ennyonyi yagivuga Moses Ali nti yali versatile buli kimu maje yali akimanyi nti obulamu bwawe bonna obusinga baali balwanyi kati wajja myaka gy'ekinaana bakola endagaano ne General Museveni yendagaano ko bade batambulire paka ebbanga lyonna naye ezimu ku notable incidents nti okuva we yayiga eri kwa Amini nti ekyamazima General Moses Ali yayagalako okuvunika government ya Amini ngali within the system kati Amini abuuka era ezimu ku encounters n'okuwanyisiganya ebigambo kwali ku Nairo Mansion yawo kati baji bayita Serene naku zino I'm not so certain nti bayombagana Amini natuka n'omukuba olupapula ono nalukwata naluvungavunga bwati nalukasuka mu dustbin yali awo netwogera kwa Amini w'ebiseera ebyo Amini nga ayomba nakuba olupapula ono nalukwata yakola akabonero kali ka kunyomololi yakwata olupapula lwe yali iramukuba naluvunga nalukuba mu dustbin sajja yali solid kakitegeza nono naye yali mugumu ebiseera ebyo kubanga Amini siwuliranga ko bozi nti wali yanyoma kwa Amini kati Moses Ali yanyoma Amini gemanyi Moses Ali ge yali alina ebiseera ebyo musajja ne wakadide ku ndai naye kye yayigamu bwe yajja mu government ya General Museveni yamanya nti mukama awo towegezanga mu ntebe ye naye kuddizaayo mu myaka gwa 2006 nga kano Dr. Kizza Besigye amanyi gamuwala amaze okuwambala ngona akyoli yayagalako gatta ko West Nile kati olugambo lwatandikanga okuvuuvuma nti Moses Ali ono ate ko bakukuta oba ateetera ne Dr. Kizza Besigye njagala okulaga nti mu kaluka 2006 General Moses Ali teyadda government yamuteekako enjala n'okubba akalulu okwala okw'amaanyi nemuteekako omuvubuka yali Santos eruwaga era yajja n'amuwangula mu kalulu aka 2006 era kisanja kya 2006 paka 2011 kye kisanja kyokka Moses Ali mwe yali nga talina office eri serious bamuteeka katebe kubanga ate okumanya nti no government yabala ekintu kyayo emu ku bitundu Moses Ali mwabadde ava byali bisingamu basiraamu banubbi in fact ogenda kumu ku butabo Moses Ali omubadde mu minyonyoro kumala obulamu bonna obwa mu profiling obulungi bagiyita the Odyssey of the Nubbi kikataba kamu ku bwamuwandikibwako nga bulaga obulamu bwo n'obulamu bw'abantu mwava nti baleeta omuvubuka ng'ate si musiraamu kigagamba nti ekibuli ogenda yagala bwa chairman toli musiraamu obeeka wempe namulaga nti bamuwanguza laakalulu bamuwanguza atali muki musiraamu kati mukadde ako bwakomawo katebe okuva 2011 abadde muwulize eri mukamaawe paka lwatuuse okufa naye njagala kubula nakikubulako waneeno nti abadde asamba byabufuzi ki mu government ya General Museveni nti General Museveni ekimu kumukumbidde waneeno ajja n'afuna bayita ba regional power brokers oba power centers kati mu West Nile abadde alinayo Moses Ali era ne mubunafu bonna bubanga lyamazenga mulwadde walaba nti era yakwata mutabani we era gwe yawa office kati wojja mu Western eri ewaabwe ye General Museveni obuyinza yabwesigaliza takkiriza power broker mulala kuva mu kitundu mwava yewaayo ye standard Busoga abadde ne mama Kadaga mu Busoga abadde ne mama Kadaga kati abadde nga building yali ya building another power center mu Anetani Amongo naye yo terivinze in fact yafa at the first stage yafa ekyali muleba kati side eyo yonna amazenga Moses Ali yamukolera emirimu gye ye waatali naye njagala kubulira nti abadde amukozesa nga mpiki oba gyoyinza okuyita decoy mu byobufuzi bwe nakikunyonyorako wano nti ensonga lwaki abadde nga amulonda mu cabinet n'amuleeta buli luutu abadde nga alabisa General Museveni ng'omuvubuka nga wotunulira oli n'ono General Museveni ye ate alabikanga muki alabikanga muvubuka kyobola nti nno bwe basensinga nti n'amaanyi gamuwedde General Museveni yasalawo n'akomezaawo Professor Ephraim Kamuntu oba wamulaba asala enviiri ennaku zino side eno yekka alina sayiro y'enviiri eno side enviiri tezikyamera yezimera wano ye teyafuna kiwalaata enviiri eno neno ne tezikyamera zimera wano wokka nti gwabadde azza n'ogamba nti cabinet si abakadde bokka
wotunda ku Efraimu ka muntu olaba General Museveni nga ye muki nga ye muvubuka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Yagwe badde balinamu essuubi kyemali njagala okubuuza nti nga social media yali ayonooneka nga buli mukulu afa wabeerawo okujaganya okwenjawulo n'obumeseji ku Moses Ali sikirabye kiraga ki mu bukulembeze bwe kati ng'ate abadde musajja wa amaanyi abantu ba bulijjo abadde tabalinaako buzibu. Kyenjagala okubula kiri kimu omuntu asobola obeera mu kifo ekiri sensitive naye n'asigazaako obuntu. Moses Ali y'omu ku bantu babadde towulira kontinu yakubye omuntu oluyi yabbye poloti y'omuntu Kampala Road oba alina gwagugulana naye nti obulamu bwe bwonna abadde musajja wa ddembe oba toyinza kumwawula na buntu oba okitegeera oba toyinza kumwawula na bulamu bw'abantu bulala nti ebbanga lyonna yeeresa n'amanya nti obuyinza bulina we bukoma. Njagala kuwa example endala diri wawulirako abantu wano mu kufa kw'omugenzi Professor Nsibambi nga bajaguza baite banayiga mpisambi nedda ekintu ky'okusanyukira abantu ng'afudde oba okuyombera ku mirambo tekitandise kati. Omugenzi Kiggundu Sulaiman bwe yafa era fakiri nakiraba nnyo ng'abantu bagamba nti waliwo yafa omu yali wa Nuupu yali mutani wa Haji Moses Nadduli yali Jakana Nadduli Jakana Nadduli bwafa abaye nale mu bagendeyo ne babakuba oba okijjukira ne badduka. Kirumiro oyo bwafa omwogezi wa poliisi ebisebe yali Emiliani Kayima ye baamuyamba na buyambi yekwekana mu toyi jawulira emirembe yabeerayo kumala essaawa nga 3 yadduka mu maka gali awo okumpi ne bamukweka mu toyi ye yeekweka. Kati ekitandise kati omugenzi Sulaiman Kiggundu bwe yafa mu mwaka gwa 2021 Nuupu yali tennajja naye baminisita b'enaalemu abaagendayo akadde ako baabakuba katono babattire nayo tekitandise kati oba okitegeera. Kati badde nkunnyonnyola nti Nsibambi bwafa tewali muntu yasanyuka naye Nsibambi yali prime minister mu bukadde akakazigizigi NRM yakwatira ku bisanja ebya 2006 yali minister yali prime minister naye toyinza gamba nti Nsibambi alina statement gye yakola ey'amaanyi eyanyiiza abantu ba bulijjo yasigala akizannya esaidi ne saidi. Tegeeza obuyinza tebulina kukubika kuva ku bantu ba bulijjo tebulina kumala mu nsa nga olaba abasinga oli bwe yavayo n'agamba we have the maje eyo ka statement yakola egenda mu hontinga obulamu bwe bonna paka nti mu byobufuzi wabaawo akantu katono nnyo bwoti kookola ne kajjanga kakusojja ku luwunzi paka bw'olifa mu byobufuzi by'ensi eno. Kati Moses Ali abadde mu muteeko ogwo bannabyabufuzi nti abasaba abasinga bakitegeera luvannyuma nnyo nti yali yasoma okutuuka ku Sakwali naye ekimu ku bimuyambye obutagwa mu butego bamama Mbabazi we bwagwamu obutagwa mu batego bwa Kadaaga ne Bantamongo bwe baguddemu nti yamatira mangu yakkiriza mangu n'agamba ekyamazima nti omugabo gwange ndabika nagufuna sikyalina kye nnina kulunkalala ky'amaanyi. Teyasabako ku bwa pulezidenti teyasaba kifo kirala kikontana na ntebe ya mukama we bakugitunulamu yategeera mukama we yamatira kyova olaba nti afudde nga bwali olwaleero. Etegeeza mu kumatira wano ng'omukulembeze kati nyinza okugamba aliwo omusajja former vice president and former speaker Sekandi yamatira era gwe muteeko ogwo gw'abannabyabufuzi Moses Nkanji they never had any njagala kubuusa olwaleero nga wakibuuza n'ab'enaalemu abo bonna bosinga okulaba mu enaalemu omubuuza nti bw'ova ku bwe mupya odda ku ki? Kuba ekyamazima omuntu akula mu bulamu bwe obwa bulijjo era n'ebyobufuzi omuntu akula mu bulamu bwe ebyobufuzi naye kati abasinga baatuuka ne bamatira n'aziŋŋamira awo politikale nga olaba Sekandi. Ekyamazima Sekandi obadde MP obadde minister obadde deputy speaker obadde speaker obadde vice president
abantu bonna basuubira nti oyagala kuddako ntebe endala nnene naye akulaga ate bwe yatuuka eyo yasalawo n'amatya n'agamba kangende ku popopo mbeere ngaawo buli lwaggulo nyweyo kabbiya kange obucupa bumu bubiri nkube dansi nzira waka neebake oba nayo it is a character of leadership okumanya nti tosobola fuuka buli kimu eba mbeera bwe kyogamba buli muntu alina okumalayo kino njagala kikubuulira nti Abraham Maslow yasinga okukinnyonnyolako ku Human Wants and Needs nti omuntu buli kiseera avumbula omuntu ebyataago bye birinnya waggulu oba kitegeera nakigambako nti gwe watuukako ekiseera nga weegomba ovuga piki gwe wabwe nfuneyo kapiki mba mmaze naye ate wafuna emmotoka at a certain point ti weegombako n'akagaali tubeere benkanya akagaali ko nakeegomba naye we navuga akagaali saagala nnyo bintu byakubalansinga so akagaali nakalayira ddala nga piki seegombako ku piki era sijagala oba kwegomba piki wali weesedde mu bulamu kati wolina emmotoka naye ate olaga nti ate olina emmotoka endala gy'okola ki era waliwo endala gye nalabye ne mu bulamu bwa bulijjo omuntu bw'atyo naye era tuyiga okukkuta olumu kubanga omanyi wakiŋŋamba ekyo nti omusajja tafunye bizibu takoze statement ziyolesa maanyi naki kyokka ng'ate amaanyi abadde agalina n'abadde ndaba nga bagamba alabika y'omu ku bantu abaali bakoze endagaano ne mwami Museveni mu nsi yonna mwami Museveni at least n'agezaako okugikuuma ebitundu 8 ku 100 endagaano yali emenyeka mu 26 waliwo enkunnyonnyolledde walingawo olugambo nga ateetera ne Dr. Kizza Besigye era gavumenti nemuleetako n'amanyi yamulumba with full throttle nemukuba nemujja ku kifo nezuula nti si bituufu oba okitegeera naye kyenjagala okubula nti omuntu mu bulamu bw'avumbula omuntu yeetaaga bipya buli sseegi kw'otuuka oba otuuse kati ekiisilira okumuyamba yamatira mangu tetusobola muyigirako kumatira n'otalemezaamu nnyo olina w'otuuka n'omatira. Njagala kuwa example ya Kyagulanyi singa yajja 2021 era nakomo nasaba obwemupi yandibadde tali kino kyali olwaleero nanti ye yali akyano kubanga mugwe ng'omuntu oba ne inabilities zo gwe zootalaba ate oluusi ab'ebbali ze balaba Kyagulanyi agenda okujja 2021 nga bagamba ekyamazima yabadde abulawo ekifo akisobola teri bannayuganda gye baatuula kugamba nti Kyagulanyi asobola obwa pulezidenti naye ebikolwa bye enneeyisa ye ye yalaga abantu nti alina kyayagala ekinene okusinga ku kino kati Moses Ali ye ate obubonero ye teyabulina yakulaga nti yamatira mangu era afudde ebitabo bimwogerako nga prime minister nga yekona gye bamuwa ennene kyensuubira nti yagikolerera kuba se buno obwa prime minister si bwangu si bwangu n'akamu kati wano mu Uganda buli omu asobola obeera minisita oba prime minister mwanattu nanti byakati naye omusajja akulaze nti abivuze okuva eri mu bobote tabangako muntu wa bulijjo ne mu magye n'atuuka ku bwa genero nze I think sobola omwesimisa kati ate n'ekirala ng'oggyeko ekyokumwesimisa nti yamatira laavu abantu gye bamulaze like ndabyeko bu vidiyo nga bamutwala omuziika badde naaludde okulaba munnabyabufuzi ng'afudde nga ekyalo kimutambulirako ng'ali mu campaign tubadde tubiraba ku bayimbi njagala kubulira ekintu kimu mu butonde bwaffe ng'Abafirika Omufirika asaasira nnyo afudde era bw'olabanga omuntu n'afa n'abulwako abamugoberera kitegeeza bye babakola abantu biba bibi nnyo oba okitegeera n'omulambo gwa Bin Laden babaguwaayo waabwe gy'azaalwa yali agenda kusinzibwa okumala ennaku oba okitegeera naye Moses Ali abadde muntu abatalina ntalo abadde muntu ndowooza in fact boddayo okubeewaabwe bennyini yaleeta abaana bangi n'abatuuse e Kampala bangi ababadde bali mu system lwa Moses Ali nze ndowooza nti ennyaniza gye bayanirizzaamu omulambo gwe oba omubiri gwe yeyo yennyini badde balina okwaniriza omukulembeze ng'oyo abadde talina ntalo si ye mukulembeze gwenza okugamba kuba eri abakulembeze nga bw'ava mu regioni abalala balina kubeera wansi we ekyo tekyali mu ye omutima ogwo omubi yali tagulina ye ng'omuntu so abadde muntu mulungi obuzibu bwokka nze bwenyinza okugamba nti nno ensobi gye yakola eryemu nti teyamanya ddi lwalina kkoma omanye ekyo nakyo kikulu mu by'obukulembeze obukulembeze olina omumanya ddi lwolina okusiibula Profesa Nsibambi oyo yakinganga okukyogerako yamanya ddi lwalina okukola ki okukoma n'agamba ekyamazima tekyali kyenyinza kwongerako kirala okuva ku byenkoze olwaleero abasajja bangi we bali wanene ba Profesa Sendawula
bakintu musoke gye bali bamayanja ankanje bidandisali babitegera toyinza gamba nti nno Jabberi bidandisali essaawa ntakyayinza kubeerawo nga minisita kuba banja akaddiye naye banja ate abakyalinga ye naye nga bakolaga bakyalulunkana n'obulu bw'emupiira akaagala naye olina okubeera munnabyafuzi ow'embala in fact gwoleesa example ennungi ya Jabberi bidandisali toyinza gamba nti ewuwa ekiwaatu etaliiwo watalina maanyi gatambula naye banja abali mu myaka gye ng'era okyamusanga alulunkana ali katuti k'ebyobufuzi asaba kalulu ne weebuuza nti kikyakyayagala ekirala okusinga ku byali olwaleero. So out of all the greatness gye tuyinza okuwa general ako keeko kakamulema ngero omuntu watabulako kamogo ng'omulungi watabulako kamogo naye nga nze nsuubira nti ayinza okuba naawe woogamba teyamanya nga yamanya naye nga bamukwatirawo nga kiri kyogambye nti ekifaananyi ekinene kyabadde asaavinga kati mu myaka gye egisembyeyo tekibadde kyawali bukulembeze kibadde kya kifaananyi sikirize butalabisa ensonga eyo nagikunyonyerako wano nti Bungereza alina Prime Minister Margaret Thatcher ajja abeerawo yafuuka Prime Minister mu myaka gye'79 n'ajja paka mu gye'8 n'avaako mu gye'9 nga gitandika ajja kuba Prime Minister nga dental formula ye oba amannyo ge gaali galabika bubi nnyo manyi bagamba Bungereza emu ku bisigo okuba abakulembeze n'abasambi b'omupiira gaba amawulire bamuwandiikangako nnyo nga bamuyita ow'amannyo kati batuula ne basajja be babala bagamba tuleesaani akumyuka bagenda ne bandola omusajja bamuitanga Geoffrey Howe naye ng'ate ye amannyo g'enkula gye gaakulamu nga bw'otunula kugamba Margaret Thatcher ogamba ekifaananyi okizza ku oli n'okizza ku ono baali tebannayiga tekinologi agatereeza kuba kati n'abyo Venetius Junior yakyerezeza na luba tekinologi yali taliiwo ebiseera ebyo kati nga bw'omutunulako oli n'otunula ku ono ate ono ate aba mubi nnyo okusinga ku oli ng'ogamba nfunda n'omubi omweru kati nejje ne Moses Sade ekifaananyi kyabadde azannya kyekyo nti nga bw'omutunulako ate n'otunula ne ku General Museveni toyinza kugamba nti aludde oba mukadde General Museveni abadde muvubuka okusinga ku Moses Sade kale naye era tujjamuwa credit ye because man omuntu okuva mu ezo gavumenti zaabo bonna abasajja credit katono nnyo ku kyogambye nti olina kwebaza obulamu bwayiseemu okuba ku gavumenti zonna ng'akyali mulamu omanyi bagamba nti ow'omuti baba bakaaba ow'omuti baba baseka ow'omugumu bakaaba nti n'oyita ku Obote n'oyita ku Amini n'oyita ku Obote tu n'ojja n'oyita ne ku Paulo Muwanga paka okutuusa olwaleero nti alina okwebaza Katonda n'amaanyi n'amagezi ge yateekamu ag'obuntu nti atuusa olwaleero ng'akyali mulamu teyafa masasi teyafa bubenje kubanga n'Amini yagezaako okumutta ng'akozesa General Yusuf Gowon naye akulaga nti awo wonna wonna yayitawo paka yetutuuse olwaleero ng'akyali mulamu ate n'ekirala nti leero yamenye record bamusabira ekibuli ne bamusabira ne Buganda Road Supreme Council kizibu nnyo kati mu basiraamu okubeera nga tewasalawo oludda ekyo kiddeyo ku kiki enkugambye mu 76 78 Amini yatuuka n'abeera insecure eno gyolaba formula y'okuzimba emizikiti okwetoolola eggwanga lyonna Moses ali omu ku baalobinga nga bayita Moses mu Supreme Council era egimu ku misango Amini gye yamuvunaana bagamba nti Amini ye agamba nti yakozesa busente za Moses mu Supreme Council n'azikozesa ebyo okuzimba structure yiye oba okitegeera nti yazimba emizikiti abantu bonna yabempawalinga abantu yabawa buli kye baali beetaaga naddala abayisiraamu kyova nti abasiraamu bonna abasinga babadde bali mu myaka 7 8 68 okudda waggulu baalubiddwa nnyo Moses Ali kuba obusiraamu ettafaali lyabuteekako lyali ddene nnyo nga tayinza kudda mu njawukana za leero kuba kyonna kyali kikye okay Moses Ali wumula mirembe abantu bonna yawonyiza kubaffe engeri gye twali tumulabamu eno nga tulabira ddala waabe Buganda tugamba awuluddeko naye abantu bamulaze laavu nti n'abantu beeyo balabika bakkiririza mu ba elders tebalinga ffe wano kyolina okumanya nti mu bitundu ebyo era y'emu ku buzibu NRM bwe yasinga okusanga mu Robert Kyagulanyi nti wano twalinanga tulina ba power brokers ne ba power center ng'omanya nti Buganda bw'ona agenda Emmengo n'oba n'ekiwanuka sekandi n'obeera n'ekintu Musoke Abaganda abo bwe batyo
balagidde naye Kyagulanyi yajja n'atema forces zonna n'azifuula bulere nga buli muntu power center olwaleero buli muntu yeesalirawo ekitakyali eri nti kati Mwesinairo bw'okwata Moses Ali ng'omuntu abaayo babalabanga bali mu buyinza yadde talina kyakulya ye ng'omuntu ewaka yasuze talidde omwana we tasoma naye bw'alaba nga Moses Ali azze alaba nti naffe tuli muki abebusoga baatuka ekise wano nga bw'alaba nga kadaagaze bamukubidde saluti awajidde emmotoka ennene eringa ensiga ebiziga ennyira bwetetemagana balowooza nti bali mu gavumenti so nga nabo omwana wo talina kyakulya omwana wo ali mu ddwaliro teyajanjabiddwa naawe kennyini ettaka lyo balibba naye gw'ogamba nti muli mu buyinza so nga temuli mu buyinza tegeeza ezo z'origion endala ezo zikyali ezo engulu zezinogamba zikyalina ba elders ne mu kalulu kano nalaba omuwala eyaveeramu speaker nga ba elders baatuula ne bamugamba mwana gwe omuntu waffe like alabika ndoza abantu beeyo bo bakyakkiririzamu eyo system etali wano wokaddiwamu bagamba wayi otuluddeko wano bakucekinga mangu kirungi kibi ebiseera ebisinga kibi kubanga njagala kukubulira nti mu ba elders bonna elders kigwola baavaayo nayogera ku nsonga eziriwo olwaleero mu byobufuzi bya Uganda nti abasinga batuuka ekiseera ne bamatira n'amanya nti kyalina kyenziza kyamaanyi n'amanya nti bannondo okubeera presidential advisor milioni 5 ze bampa zijja kunyamba paka bwendifu n'abeera mu mativu n'ekyo kyalina oba okitegeera n'abeera nga takyasobola kumanya excesses za gavumenti buzibu ki gavumenti waweekoze mu nsobi kati ekyo kireetera abaana abato nabo kuganira abantu tebakyalina nnyo makulu tebakyali ba muzinzo baba bansonga mu nsonga ezituluma nawe balabikira yesebo okay Balaam yesebo akyagenda mu maaso enguudo zikolebwa abantu alina gye yalaze naye kati Balaam anyumira mulabanga alaba firimu eya series alina gye yalaze n'asanga nga sikaali kati yakuba abantu empiso ng'ekyakikoledde emyaka 7 ngambo wayi bano ba professor bagamba terina byabujjanja bibimala ndowooza balabye nasikaali asobola okuyambako ensonga eyo n'engeri gyakwatamu ebintu batugamba tumuwa obudde tumwongere nagamba nti abakulu abo beetaaga kuwa budde naye ndowooza olaba kigenda kiggwamu amaanyi okusinziira we kyatandikira amawulire kubanga luli wagendanga mu New Vision nga story ebeera ku muko gusooka naye kati bakulaga bagiteeka ku page namba 5 kijja tuuka ekiseera nga bagiteeka eri wansi nga bakawa akantu katono bwe kati ekyo njagala okukubula nti ekyo kyonna kisamarizingibwa mu kintu kimu nti PLU mu kugezaako kuzimba buloko oba big power center yasalawo neetula nerowooza negamba ekyamazima tukozeseza system ki naffe okwetondawo oba okuzimba bulandi eyaffe nga beboogera kankuwa kizambo nga beboogera nti ku people power omanya nti oyo Kyagulanyi yajja oba okitegeera nga beboogera nti ku bavubuka ateekwa kuba Kyagulanyi yakola ki yajja kati bano baasalawo ne batula ne bamanya ne bagaya tuzimbe tutya ffe power center oba twebulandinze tutya muffe naye ensobi gye baakola eri emu netya webulandingiramu system eya General Museveni oba eyamuzeeyiwo gwe kennyini naye kyeyolese lwatu nti system ene baddewo emyaka 4 bweba yali alina ebirungi byezimbye lwaki si kwe batambulidde sikutegedde system ene eriwo eyenalemu bweba ebbanga lyonna erina ebirungi byezimbye Minister Balaam byabadde awaana lwaki tebatambulidde mu birungi ne bagenda nga bu district balagayo birungi okategedde kannyonnyole nti lwaki mu buli district gye bagenda tebalazeeyo birungi byebadde nga bagamba emyaka 4 kuba slogani yakalulu akawedde badde ga protecting the gains lwaki buli gye bagenda teba protecting gains ezo okitegedde slogani yakalulu akawedde ebadde protecting the gains securing the future yali yasooka secure the future protect the gains kati Balaam kyakola obadde omudimandinga akulage ku gains ze ba protecting z'emyaka 4 kati ate yakulaga ki balaga bibi failures of the 40 years oba kati kuli no corruption kye bakola bakita kitala kya side bill a double edged sword ekyamazima kigenda kuba system eyaabwe webana gundi eno process webana agikomera kigenda bakikubye system eyaabwe eyo kennyini
kubanga twajja mukaluka nongo tugamba nti no securing protecting the gains gains ziriwa kiddayo ne kirwaga nti mu myaka 4 teri birungi bikoleddwa wabule bibi ebisinga obungi kubanga singa birungi bibaddewo badenga bagenda nga buli district balaga birungi byokka bane abantu azimbe eddwaliro abantu twazimbe essomero abantu twazimbe egundi mu ddwaliro mulimu abalwadde mulimu abasawo bwe bati abangi ne bakulaze nti nno gye bagenze eyali asikali myaka 7 ate kati yakuba empiso asikali yo wana amalawo emyaka 2 agenda batalongoosa abakazi bazaala ojibanga mujino omusanvu akuba empiso wanaweza awabiri agenda bano emitima agirongoosa kati ekyo kikulaga nti how decayed the system has been for all that long. So Balaam mu system obafe tutakitegeera kuba ogambye akalulu k'omulundi guno kali protecting the gains twakava mu kalulu era mu kalulu ako kennyini Balaam y'omu ku bo abatambulanga n'ebimotoka nga balaga gains za gavumenti eno ndowooza obajjukira abaana abo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo awo batambula balaga gundi gains kati onakuddamu weebuze gains zaalazeewa zaaliyo kati Piero yu kwagala okwevolvinga kwanjagala kubula nti kiriza gaana Piero yu egezaako okwevolvinga eve mifaananyi kyenaalemu beetondewo bo nga bo naye system entuufu ey'okwetondawo ekyababuze kandi baleese the anti-corruption system kati Balaam wa Piero yu yesebo kitegeeza ye agamba omanyi buli kintu ekijja politically olina okujja na ideology Balaam alabika ye ideology ya Piero yu eri the anti-corruption system gyayagala okubeera nga ayitirako nga President Museveni alina 10 points program ye ndowooza Piero yu engeri gyajja mu ngeri ya Bafide Biki movement Patriotic League kati ndowooza bagamba anti-corruption naye ogambye nti bigenda biggwamu amaanyi ekyo kinyonnyola nti anti-corruption mu system ya taata we ya muzeeyiwo ye gyabadde akulaga nti Uganda egenda mu maaso emyaka 4 naye ate gwoze toli kirungi kyolaga mu system nga yo olaga bunafu bwabwe olaga exercise zaabwe zokka. So it is a double-edged sword. It's a double-edged sword. Can work for you. But kikoze kijja bakolera. But it's not sustainable. Take a look. If we reach 2026, General Museveni nabanga akoma ku ballot. Oba kati collections zigenda kubaawo. Nti mu kino ekisanje. Engeri gye bakwata bayingini aba district bano basabo bano ba masomero. By the time tunatuukira mu kalulu bijja kuba biri corrected. Tekisoboka ekyo nkikubuulira. Kubanga system kennyini ddayo olabe emirandira kwe yasimbibwa n'emisingi kwe yazimbibwa. System ya General Museveni yazimbibwa ku patronage. Kwokyayo. In fact, General Museveni y'omwoki omukulu wa Uganda. Nti buli gwalaba nti no musajja wa aserebeserebe ng'agamba mumuweeyo bumbi bubiri. Mumuweeyo kino. Kati system nga yazimbibwa ku ekyo. Okwokyayo. Toyinza gamba nti n'oli omusawo yajjanga asikaali. Naye weeraba enkuba gye bakuba empiso nti ate ye mukyamu. Oba okitegeera. Kati kino bo mu Piero yu balina kunoonya strategy endala. Bagenda kwebrandinga batya naye kino tekyayinza bakolera bonga abantu nti bajja nga abaze okulwanyisa enguzi ne mu kulwanyisa kwabwe okwenguzi kigenda kubayamba paka ddi kyakireetedde bannayuganda okulaba nti Balaam ne Namere be bakutte omumuli gw'okulwanyisa enguzi nga opposition ebaddeyo ebbanga lyonna nga naye egamba erwanyisa nguzi waki yo teyafuna reception ng'eyaba Balaam ey'ababalamu olaba abalwanyisa enguzi bikolerawo kye kiganya opposition kyenjagala okukubulira kiri kimu genda mu parliament awo olabe ripooti za paaka mmeka ezitaatekebwa mu nkola genda olabe ripooti za igigi mmeka ezitaatekebwa mu nkola okitegeera kosasi ripooti mmeka ezitaatekebwa mu nkola nti ono jasi kyabasingako kiri kimu ndibwajja nga akwemulugunyako akuleka mu kaduukulu by the way ne paaka
erina obuyinza obukwata omuntu ne bumusiba. Nabako ne kosasi eyongera begamba okusiba. Omukazi wano yajja n'abagamba natunda mbuzi zange nendo izingo bumbi 15. Ne bamugamba tutwaleyo. Ogezaako kumutubanga abamutwala ku poliisi bamusibe. Kadenga ate yajja buzine musana ne mutwale wakewe ne yebaka. Obo kitegera kye nkugamba nti ono kyasinga kubali ababaddewo nti ono atambula ne poliisi n'amajja agasobola okukwata ne gakuteeka kempingo. Neteri kipya kirala kyayinza kukola. Kubanga omuntu nga ze buzi mu Uganda olwaleero ayinza okulowooza nti nno Balamu ali ku ludda luvuganya gavumenti. Oba oyinza okitegeera ke kugamba omuntu nga ze buzi mu Uganda olwaleero akulowooza nti Minister Balamu ne Madamu Namere bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Bali ku opposition. But these are the same people. 6 months back abadde bagamba nti system ena byekoze nga ate gye babisitting. In fact bozayo obutambi bwa Balamu ne Namere obwa December. Bebogero olwaleero omuntu ayinza okuga balina kizibu kati ate kyabaguddeko bukirala. Lwi batambulanga bakulaga bituufu. Obo kitegeera ng'ate n'abakula kinene abannupu abatunuza kubanga kampeni gye batandika nayo olwaleero. Gwe kenyini wakingayeko Bobi Wine ayitanga makubo abo nga bagamba nti Bobi Wine anonyayo makubo mabigo kamwayita. Naye kano bakulaga ate babuukidde kya Bobi Wine kyakozesa ekya kamera. Labisa. Kano bazzeeyo kulabisa kwe nyini. Etegeeza omuntu wajja leero bannafe abakava South Africa. Bagenda kuba bakatuuka ne bagambe the leading opposition leader is Balamu and Honorable Namere. Naye bonna bakimanyi. In fact, boddayo n'okola synopsis ku system eno eriwo. System eno teyeetaaga mateeka. Boddayo n'okola ki? Synopsis. Synopsis kategeeza ki? Olwaleero badde tonnampaayo kakusoma. Synopsis kategeeza ki? System n'ogyekebejja nga onagenda mu ddwaliro ne bakwekebejja. N'ogikuba mu tochi. Teeka ku X-ray. System eno ey'olwaleero mu Uganda teyeetaaga amateeka. Amateeka ku nguzi tugalina. Twetaaga butya bwe tuyinza kukwasisa amateeka ago mu nkola ku nguzi. Kubanga bennyininyini b'okuta olwaleero wagenda yita emyezi 8 bagambe nti be baakwata ku nguzi baagala genda sinkana General Museveni kyankwanzi era abasisinkane ne mu kubasiibula abasiibuza miliyoni 5. Niwa mawe ongambye kati bigenda biva ku top page bigenda ku page 3 kati mawulire manyi storage ya ekolachi declining eberanga olaba trending naye tatunalabako bali mu kooti tebiwezeza weeks ebbiri kati I haven't seen anyone paraded before the courts of law nga bamuvunaana enguzi Balamu gyamukutte. What is happening? Kati kino njagala kukubula nti bateekawo mbeera kujja bantu ku mulamwa munene kuteekawo kyabwe naga nti ekisooka baagala kwebulandinga bonga mu PLU tife tuli against corruption. Kyakubiri bagezaako okulaga nti ate bino ebizibu ebiriwo emabega wabaddengawo campaign egamba nti Lumbuye simanyi n'abannuupu bagezaako okulaga Uganda nga bweri embi basiga ekifaananyi eky'eggwanga ate olwaleero tuli mu Uganda ate ekifaananyi bennyininyini baminisita ba General Museveni kenyini bakiraga. Oba okitegeera ne public ebadde nze I believe kyebakola kirungi era public ekirisivinze bulungi positive reception yagala kubuulira kino naye kyebakola kirungi naye abakikola nabo bakimanyi tekirina lugendo. Ekyamazima mu Uganda ya leero teri muntu agenda mu ddwaliro ayagala kusooka musaabayo ssente bamujjanjabe. Teri muzadde ayagala mwana we mujjako ssente mu ssomero lya gavumenti. Teri muntu ayagala oluguudo lwa gavumenti balukole ate wayite emyezi 3 ate balukuba ebiraka. Balaze bridge y'embaawo ye miliyoni 6 miti gy'amasannyalaze ng'ena byeko kirundu gamba olwengini alukola bukadde 6. Ekyo kibaddewo wano ebbanga lyonna ng'era kikola bwe kityo kitambula bwe kityo naye tonza gamba nti bano bakitegedde butegeezi lwaleero bano bagezaako kiyisizaawo bafune branding bafune akakundi mwe bagwa okulaga nti ono ye agenda kujja alemeku nga owenguzi tagenda kusula mu Uganda kati bwe batwe bagezaako kibranding okipackaginga naye njagala kubula nti ebbanga lyonna tubadde waneeno be basoose okukola kino anseri nti nedda abannupo bagezangako okukola okukikola kyennyini ng'ate basibira mu makomera. Oba okitegeera njagala kuwa example eri ya Ibrahim Buwembo oba y'omu ku ssabakunzi ba Nuupu yajja neekerakasa ku parliament awo ku nguzi eyanita Amongo yamala eruzira emyezi 2. Waliwo abaana abaali bakoze parliamentary gundi eyo eya exhibition yali eresa abaana okwekalakasa ku nguzi babasiba kyokka ate kati eyaduumiranga parliament era yasibisa abaana bano
kati ate beye bamugulako okulya enguzi ekitegeeza abaana balina osonyibwa ne babawaayo kasente basookayo gavumenti okulabayo babasookayo kati ne bana baalinga bakola kino eno nga bagenda mu masomero n'emalwaliro ne balaga kiri be baakwata nabo basooke babeebaze omulimu gwe mwalinga mukola ate naffe gwe tulippidde gwe tukole ennaku zino naye kino njagala kikubula nti gye kinaagenda kitambula mu maaso n'okukolebwa bwe kiti kigenda kivaamu nga tekibaze bibala nga bwe kirina kukolebwa kubanga n'amateeka gennyininyini agaliwo gakola ogenda olaba auditor general's report kamukwenga obeyo mwaka oguwedde ebyo byonna ekulaga nti ebistipulatinga byonna ne bikulaga nti waliwo buli bwaki naye bano bagezaako okukwata abantu ba bulijjo bwongo kulaga nti ekizibu ekibaddewo eky'amaanyi ffe tukikolako naye ng'ekizibu ekinene eky'amaanyi bamanyi we kiva ate banne kibagenda kikolako ky'amaanyi tukoze tutya okulaba nga kyebateesa oba kyebatulaga mu kamera because nze kyebakola kyebalaga mu kamera nkyagala nange kenyini nkyagala njagala ngende mu ssomero lya gavumenti nga ddala ssomero ngende mu ddwaliro nga ddala ddwaliro mpite ku luguudo nga ddala luguudo nyinza obutafuna mu gavumenti directly naye essomero lya gavumenti we liba ddungi nja kusomesezaayo omwana wange nga sisasula fiizi za bukadde eri gye nsasula nsevinge emmotoka yange tegenda kutuka bukono ku nguudo embi nsevinge makanika asooka neesonyiwemu oba kitegera benefits ezirimu mu service ennungi balamu batulaze batulwano tuwa service ennungi kyeki kyabalemesezza service eyo kale accountability eyo okugiggusa wali ng'Abannayuganda bwe bagamba twagala kulabako bantu mu kooti tutegeere nti kati kuba enguzi eyo tesobola kubanga etandikira ku local government w'okwata inginiya wa district kitegeeza alina okukubuulira mu ministry gye zaava ku national level zo ze bagamba ze basindika ze zaatuuka ku district kati town council ze yafuna okuva ku district oba kitegeera kyeyini eyo njagala kukubuulira nga polisi wetugamba nti temutta mubbi mu mob justice tumukwata atubuulire banne sente ezisinga okubibwa mu Uganda olwaleero tezibbibwa ku district zibbibwa eri nga gavumenti yewo gobadde okimanyi nti mu Uganda wano olwaleero eri abasajja ababulooka ababula gavumenti nti wano tulina banka esobola okuwola ku interest rate bweti eriyo babulooka abo kati yo sente gye zibbibwa omusajja ajja n'agamba gavumenti bagenda kuwola $1,000,000 8 oba okitegeera naye ku $1,000,000 omwo mulimu amagoba g'osooka okusasula nga tebanakuwa zino ga $2,000,000 ezo zonna ddiru mu gavumenti weeziri wano kati bali eri oluguudo olukolebwa kati ng'olaba MPG express highway ndi lwa buwumbi 8 naye nga ku buwumbi obwo 8 oluguudo olutufuna kukolebwa obuwumbi bimeka 3 ng'ebitaano byonna bigenda kubbibwa kati olina sooka kukwata eri nina akantu ke nnawulira akamalamu amagezi akamala enviri ku mutwe kaali about the deal of umeme nti umeme oba yalina ekola amasannyalaze naye nga nege tutakozesezza nago tugasasulira kuba yeeba yagaguze kyokka nga ate wano e Uganda amasannyalaze gavaako ekyo kyogedde njagala kuwa example yino tutakozesezza go gabeera wa njagala kuwa example yino mu Uganda wosanga ensi eyewola looni netasooka gikozesa ate netandika okusasula amagoba ago mukadde ako ku looni eyo yennyini naye ebyo byonna abakola ddiiru ezo zonna obasanga mu gavumenti nga gye bali General Museveni nayongera kuba promoting bawo bifo birala bewola sente ne batandika osasula amagoba nga sente bana kuzijjayo olinga mazeemu amaanyi nti balamu kyebaliko tekijja kuguka tekiyinza kuguka nze nkulaze obuzibu kati waliwo gye bayita classified expenditure ezo sente teri amanyi kiki ezikola nti ziba classified ne buli lunaku ogenda okulaba nti bewozeyo buwumbi 5 bugenze mu classified bewozeyo buwumbi 6 bugenze wanene katusooke tutereeze bino ebyenguudo n'amalwaliro ebituli okumpi byetusooka enguudo zinaaba nnungi n'amalwaliro nga malungi n'amasomero then tujja kulaba kati ekyo kyokka kyali kisobola kuddibwamu ekintu eki singa wali okwata ba MP ogamba nti omusajja okujja okwesimba okubwa MP mwana we nakubanga asomera somero lya gavumenti ekyo kyokka kyali kisobola omalawo embeera eno n'ey'amalwaliro naye omanyi woogamba nti omukulembeze wa gavumenti yenna oba anyone kati nga gwe oli kansala ng'oyagala ofuna leadership position yonna mu ggwanga nga bwe twagamba muganga olina kuba munnansi buli ayagala okuba president MP RDC civil servant kikakatako to use ebya gavumenti nti abaana we bawera basomere mu UPE USE
wobo janjabwa national hospitals si IHK biki tele byagenda bweru senga bintu birungi obuzibu obuli wanene naye tuyinza abantu ava mu byobufuzi obuzibu obuli wanene nti leadership yaffe eri parasitic mu Uganda nti ba parasite batufunamu bufunyi teri symbiotic nti bako kyofuna naffe tufunemu but the moment we turn leadership to be symbiotic ewe nabigenda kubaawo njagala kuwulira nti tewali nsonga lwaki omuntu government official flying okuva Uganda n'agenda Aga Khan University ogenda Aga Khan okimeyo ki nga wabala sente ezazimba Aga Khan University ne wano tuzina tusobola ozimba eddwaliro oba kitegeera kati bakulaga nti balina goodwill eri bantu ba bulijjo baagala ekintu kye bafunamu nga bobokaboka bakifunamu na family zaabwe sina general public yonna nekira kyenjagala okubulya abazungu nga bagenda okuva waneeno bakimanya nti wetuleka abafirika baneeno nga tebasomye bagenda koona ebintu bino tubazimbidde emyaka 10 gye tumaze wano baddeyo balivinge mu bibiri ebyabwe badde mu nsiisira ne bakwata abafirika bonna abaali baliwo ab'omuzinyi ne batwala ne babasomesa oba okitegeera kati babasomesa bamanya nti mu myaka 10-20 tugenda batuvudde wano abafirika bano bagenda mu leadership era njagala kubula nti mu bafirika bonna abakwata obuyize gatufuna obwetwaze teri mufirika yali teyasoma ne yali teyasoma baamini bali exposed abadde mu East African Rifles abadde mu African Rifles abadde exposed ensi nyingi azeetoolodde amma buli yakola liberation struggle yali avudde mu bazungu yennyini gye yasomera biki nagenda waite emyaka 35 tujja myaka gy'ekyenda bamanye bagamba nedda ensi egenda kuva mu analog egenda mu digital kwe kujja ne baleeta UPE tekwali kwagala kwaffe abazungu bateekawo UPE tusobole okukozesa smartphone zino market for their products tekwali kwagala kwabwe kyo era bakulaga nti bakifunyemu okusinga ffe naffe twale mukozesa omukisa ogwo gwa UPE naffe ate tusobole okufunamu ebyaffe tuteekewo embeera nti buli mufirika kaasome buli mufirika katumu empowering bakulaga nti ne sente ezajjanga eza UPE ate babbanga nzibe kati okulwanyisa enguzi mu Afrika kyangu nnyo kisoboka singa oteekawo embeera n'ogamba nti buli anabba sente za gavumenti ebyo bitundibwe ebyo bigenda kutundibwa ate amale mukomera emyaka 2 ekyo toyinza kukwatayo bantu basukkaana toyinza kukwata baminisita 6 ensi netadda ku nnomo ne wona agamba nti nno enguzi okola kweno yokka yakusoma y'amasomero n'amalwaliro ng'ate agikwata ye mu kalulu yajjamu mu mbeera etategeerekeka naye abantu yabawanga 5 n'agula balitaninga officer n'agula nabali abala toyinza gamba nti enguzi ogenda kugikolako ogenda kukola kweno eri fashion ey'okungulu naye ng'ey'omunda ye eri entrenched eyongera kusimba busimbi mirandira okay obadde ogamba otya producer Dr. Zadriga Dr. Zadriga bamukyusizza kati kuliko omukulu Nyambeshi yesebo NUP Dr. Zadriga bamugyeko ttaamu agisavinze oba aliwo challenge kati kyembadde njagala ekikulu olina kuddayo osooka osome obubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yateeka ku mikutu gye gyonna awe wali ekinyusa eky'amaanyi yana balinda aba political commentator abasinga nga bakiboosa amaaso njagala ofune obudde butusomere na kaakati tubuwulirize. For 4 months, Dr. Zadriga, Deputy President Northern Uganda, has been acting president of our party. During this period, she has steered the party well and kept the revolution alive. We are very grateful for her dedication and service. As her tenure comes to an end, I'm pleased to announce that Honorable John Baptist Nambeshi, Deputy President, Eastern Region, will be taking over as acting president of the National Unity Platform. I wish him well and request all leaders and comrades to accord him with the necessary support. Kankati, fenna abaali baliwo. Wali njagala oyogera amazima. Wali tokimanyi nti nno Lina Zadriga asavinga emyezi 4. Wali okimanyi? Era n'abasinga bendaba bakibuukire ba political commentator bakitegedde ku olwo. Kati njagala nkubuulire nti ebiseera ebisinga teri political grouping ebaawo nga terina musumba bamukulembeze kaddaako. Okitegeera. Mu 1967 ANC yesanga mu kusoomoozebwa nti Nelson Mandela
yali amaze okukwatibwa nga bamukyajinze mu Livonia trial bali babakwatidde Ralizi farm nga babakyajinze mu Livonia trial. Kati 1967 omu ku baali bakulembera ANC yali president waayo bamuyitanga Albert Luthuli. Albert Luthuli bagenda bamukwata bamusibira awakaawe afa mu 1967. Bwafa Nelson Mandela je yali afuna obubaka afuna okusoomoozebwa agambe kyamazima tukoze tutya nti gendi nina bye sobola kola wabula waliwo abali ebweru abasobola okukola ki abasobola okubikola. Kati Nelson Mandela ajja alonda Oliver Kaizana Tambo nga president w'ekiseera era yajja n'amulonda emyezi yali 6 ye kyaleetawo okusika omuguwa mu ANC nga bagamba lwaki bonna abali walonzaani alonze Tambo naye mu next step eyo next course yali taking a place Oliver Tambo ye yali omukulembeze yali asobola okuddukanya ekibiino kiyisa mu kaddaako. Kati mu bigambo bya Kyagulanyi obubaka bwe yatadde ku kibanja kye ku bibanja kye ekya Twitter n'ekya Facebook mwabaddemu amawulire mangi ag'emekusifu era agagenda okutekinga course of action n'abalala bayinza okulonda nambeshi ne wanaaba avuddeko. Omanyi bagamba nti mu mawulire oba owandiika amawulire waliwo kye bayita subtext oba waliwo kye bayita double entendre. Simanyi oba wasoma amawulire n'ogamalirayo ddala n'ogekkaanya. Mu mawulire gye bayita double entendre oba subtext nti mu bubaka bwo A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Ekisooka mu baka bwa Kyagulanyi bwe yateeka ku mukutu kyatulaga nti nno ono abadde asaavinga contract ya myezi emeka ya myezi 4 kitegeeza ye yakimanya Zedriga Dr. Zedriga yakimanyi abadde akimanyi naye kati gweffe kyatukute by surprise ife abali ebweru wa system eya NUP oba kitegeera nti n'abadde bakikomentingako bonga bo kyabakutaanaaweya bawate tebakimanyi nti asaavinga emyezi emeka emyezi 4 kati kyakubiri nti bw'anaddamu ng'akoze lishafe endala ekyemadde njagala okubuuza nti kati emyezi 4 kitegeeza acting president till Bobi Wine wanaddira bagenda kuba baservinga emyezi 4 kati eyo mbadde nzijira ate kati gwo kijjeeyo kati tetumanyi oba ono naye endagaano alina yenda kyeki kyegano kye bayita subtext oba double entendre mu mawulire nti omuntu akola statement n'abalekanga muli mu suspense by the way nti obubaka obwo oluusi abalina gyabusindika oluusi nga sinabwa mmwe kuba ne gavumenti ebaddewo ebbanga lyonna ng'emanya Kyagulanyi azaako ki kati obubaka buneeno bwabadde tebugenda nnyo eri bano balala obubaka bugenda eri gavumenti yennyini in case you are making any plans to reach out you don't know for how long agenda mala banga kinga taliiwo otegede kyenkugamba mu mawule bakira subtext oba entanda nti America eyo etero kikozesa America eyo etero kikozesa nti bajja kati waliwo gye bayita CENTCOM commanding kati wali mu kyondo kya Buwalabu nti America ebatasobola kufuna bajasi baayo baba baliyo naye omukulu oli ajja n'akola statement emu ne bagi airinga ku BBC oba ku CNN nga oluusi si bubaka bw'abali beerwanagana naye oba nga Iran bubaka bw'abajasi baabwe abali mu lutalo kati buno obubaka Kyagulanyi bwe yatadde ku mukutu bwe nnyo tebugasa nnyo ba NUP wabula coded information eri gavumenti nti mu myezi 4 ono yasayiniza ya 6 banga ki kubanga lufe natwa tukimanyi nti nno Zedriga tugenda mulako nga yaniza Kyagulanyi nga akomyewo kati bamugjeeko ate n'atulaga nti ono abaddewo myezi 4 kati olina okubuuza ono yendagaano ya myezi emeka ye eriggwako diweggwerako Kyagulanyi agenda baakomyewo ekyo nagamba nti mu bukulembeze bakibata statecraft omuntu taba nakwolesebwa kukakunyumira masuuti nakuba jambo nga akubira abantu mu open roof
olina okubeera n'obungodira bungi oba bayinza okuyita obudyusi bungi bw'osobola okuzannyisa. Ke kano kootera okuŋŋamba nti olina okukweka obuyinza. Olina okukweka, si kukweka buyinza, kati n'ekyobuyinza ngenda kukijjako ekyo. Olina okukweka empiki ze ez'ebyobufuzi n'obeera unpredictable. Kubanga ffenna tubadde nga tujjawo ne tutula mu kamera. Nga tukimanyi nti nno Zedriga tugenda mulabako ng'ayanziza Kyagulanyi ng'akomyewo. Tetwakimanya nako nti asaavinga gundi ya myezi 4. Ekyo kyo tetwakimanya nako. Era natunulira gundi eyo nze neesekerera ku buliri kwe nnali. Kati ekyo bwe buyinza ne gemanyi Kyagulanyi gaalina amakusike. Nti gavumenti ate okuba nebategeddeku oluntu n'abadde ku kicuba ng'akuba emyezi 4. Kati ekigenda okubeerawo kirala bwe kiti nti obuyinza ffenna twali tumanye ennaku ziri zonna nti Zedriga yabulina ku kitebe. Kati ogenda kuddeyo olabe enneeyisa ya Zedriga gy'agenda okweyisaamu mayinasi nga talina buyinza. Ekyo nagamba kyoyogeddeko wano ekyokweka obuyinza. Nti obuyinza tolina busentalinga mu muntu omu bw'ati. Oba okitegeera tolina bukwasa buwa muntu omu kubanga obukwasa n'obuwa omuntu omu ekisooka oba omufudde target. Oba okitegeera n'abalabe bennyini mu system toyinza gamba nti mu Nuupu tewaliwo obugulumbo oba tewaliwo yeeyagaliza kukwata mu kintu. Katonda atonda omuntu nga yeeyagaliza wateeka okuba nga aliwo abadde yeeyagaliza. Kati olekawo hope Zedriga omutikudde obuzito bw'abadde yeetisse obukutte obuwadde Nambeshe olwaleero. Kati system egenda kudde ku ground zero. Bafunye omukulembeze omupya era ogenda kulaba nga buli omu ali submissive oba nga alipotinga wa Nambeshe. Kati n'ensonga endala gy'ayagala okunnyonnyola eryemu nti kino kirekawa Kyagulanyi. Kimulekawa Nti we kimutadde olwaleero toyinza gamba nti ebyobufuzi enzanya gy'abizannyamu abizannyanga muntu wa bulijjo. Abakubi b'ebifaananyi abo be basinga okugogera ku musajja bamuyita Picasso. Nti kino kirese Kyagulanyi nga ye Picasso y'ebyobufuzi mu Uganda olwaleero oba oyinza omuyita Shakespeare w'ebyobufuzi mu Uganda. Nti wootamusuubira wakolera ekintu ekyewuunyisiza abalabe be bonna bonna oba abo bonna bonna baavuganya mu byobufuzi. Nti luli kamera zonna zibadde ku Zedriga yazishifutinze n'amawulire gonna kati gazze ku Nambeshe olwaleero. Nti katono nnyo ng'ojja ku ekyo nti luli obadde ng'olaba nga Northern Uganda yeekulembedde Nuupu. Kati yajabuluzaamu n'akwata n'agamba kati ne Eastern obudde bwayo bukole ki? Butuuse. N'agamba nti omukulembeze abeera nnyo wankizo nga taliiwo okusinga nga waali. Era ebimu kwagamba Machafe yagamba nti ebimu kubifuula abantu okubeera ab'enjawulo. Impact yo wootali. Amaanyi go wootali. Diri obeera ow'amaanyi nga wooli oba nga toliiwo. Kati kyeyoserwa nti Kyagulanyi waatali ate era amaanyi asigala agalina yadde nga waali. Kubanga abantu bangi njagala kuwa ekyokulabirako. Bantu bangi omukulembeze n'agamba nti gwe tukukyusizza tuwadde ono oli n'agaana. Tokirabangako? Bangi n'agaana n'agamba ekyamazima ze sikimanyiiko n'awaganyera n'agaana. Ne Zedriga akulaga nti yali submissive eri obuyinza bwa mukama we. Era kino kisiigire bangi bannabyabufuzi abajja mu maaso nti obuyinza baba waabulina bwe mulina okutambula naye temulina kufa ku mugendo. Okay. Esebo. Waliwo I ka. think, Your Excellency, you may wish to issue an executive order to put a temporary ban on externalization of labor as we keenly screen these companies and their intentions. Because, really, Your Excellency, the call, the outcry for Ugandans to come back home is really too much. So you may wish to issue an executive order, Your Excellency, to put a temporary ban on the externalization of labor so that we can have a holistic approach on how best we can conduct this business or exercise. Ekiriwo. Esebo. Minister Kasolo agamba president atekeko temporary ban kutwala abaana bano bankuba kyeyo through the companies. Naye ayogerera Kololo ng'ate government yakanunula aba South Africa. I don't know any company etwala abantu South Africa for labor. South Africa abantu bagendayo kweyiyanga bo ebiseera ebisinga. Tutunule ku nsonga y'aba South Africa then tutunene ku nsonga ya Kasolo. Abave South Africa basookera Kyankwazi. Nga professor kyali kibakolera kyali kitukolera ng'eggwanga kyali kitya then babasiibudde n'obukadde bubiri.
bakoma ne batwalibwa ekyankwanzi gye bamaze ebbanga oba wiikisi 2 paka bavuddeyo buli omu n'obukadde 2 tunyonyole ku mbeera eyo gwe wagifigaringa otya wagiraba otya kati kyolina okumanya era kyolina okumanya kiri kimu omunayuganda wa wano b'omufirika mukozi omufirika tayagalangako kusabiriza omufirika tayagalangako nkumuwa kyovola ng'oyagala okumanya ebyafaayo by'amawanga oba ebyeggwanga oba ery'abantu ddayo mu ngero zaabwe wano engero nnyingi nnyo ezoogera ku bwavu oba ku bunaku nga bagamba nti omunaku kwekolerera bwavu mpologoma oterwa nakwekulya ataakole n'okulya taalyenga omunaku kaama kati kitegeeza nti omufirika ebbanga lyonna yali mukozi yagala kuwa ekizampo nti olutalo lw'e Sudan olwo nga luvuga bannayuganda baasigalanga bagenda bakole omufirika ayagala nnyo okukola awali ssente kati abava e South Africa okubatwala enkyankwanzi General Museveni ebiseera ebisinga bamulimba nti abantu bonna abali abroad tebakuwagira ebimu ku great fears eza General Museveni olwaliro ziri mu diaspora era kyovola nti no batadde nnyo ssente nnyingi mu diaspora simanyi oba ojjukira emabegako waliwo akasente akaagenda mu diaspora y'omu America almost 3 billion bakeewole nga bebasasula kati akulaga nti nno wano akikiriza nti wano obuzibu webuli naye obuzibu businga kuvaawa mu diaspora waba eri basinga okulabisa kati bano okukwata bano aba South Africa okubaleeta wano eno ekisooka kyali tekirina value kuba njagala kubuulira nti omuntu abadde South Africa million 2 ku ye ssente zenkana wa weeks 2 ezo ssente ate kuba bazikola mu wiiki emu andi asobola ozikola in the normal circumstances kyakubiri nga tonaba kujjamu ntunula ku ripooti z'abasinga bagamba nti baava ku kiseera nga tebamanyi watuufu we babatwala bali mu buwambe sofa abasinga abavuddeyo statement gye bakola ki gye bawa nze ndowooza nti okubakwata gavumenti yagala kuzza mitima gyabwe nti bwebanaba bazeeyo eri kubanga kiwayira abasinga bange batandise okuddayo abasinga batandise okutambula baddayo tebanaba bazeeyo eri akadingidi ke babadde bakubira opposition bagenda tandika kakubira bo already bali documented balina attachment bangambe nti babaggyeko ebiboogerako ebisinga. When you look at national security, yes, sir. Don't you think it was right abantu abamaze ebbanga nga tebali mu ggwanga obutabateeka buteesi mu population because one they are not refugees nti ogenda bateeka mu camp to supervise them bakomawo bagende waka waabwe naye tumanyi nti waliyo ababadde bagambye maze emyaka 6 maze 7 mazeeyo 10 omuntu oyo era nawulidde nti babakoledde bonna ndaga muntu documentation engeri gye bagendamu nze waki ndowooza nti obatwala ekyankwazi it was for national security nga woolaba America katono nnyo kwawo wogamba nti national security ate omutwala gye bayigiriza kuba mundu eri tebakubye mundu bakumbyemu awo bona ne babawa emiggo abasinga se webali nga bamigiriza sumulako magazini wogamba nti for national security omutwala gye bayigiriza kuba mundu okitegedde kye ngamba kakitegeeza waliwo ekyekusifu kya byabufuzi okusinga national security okitegedde simanyi naye nze I wouldn't agree kaŋŋambe nze president ow'eggwanga ggwanga ki lyonna Comoros eggwanga Comoros ndi president saagala kugamba wa Uganda ndroni ziba za njawulo ez'e Uganda ndi president ow'e Comoros kati abakomoro 3,000 balina gye babaddeeyo yonna okwetooloola ensi babaleeta nga president so abagamba nti mugende wamwe gye babazaala nino bateeka ewantu wensobola obbalaba nemba studyinga what are your interests what are your mpisa kimpya ze muyizeeyo I think nina okumanya biki ebyo bye bayizeeyo then I need to document them kuba abasinga bagenda tebalina ndaga muntu bakomyewo tebalina passport they were just told go. I think kyali right osooka okubakwata si bakwata ekyo tebakiyita bakwata bakiyita ki ekirala kyenjagala okubuulira nti detention era kukwata kyalimu ebintu bingi mu kyo ekirala obakolerako amawulire
nti gavumenti webanga embeera eri waga nti mu Uganda temuli ddembe lya buntu nga bakulaga nti ate bano abazze nga bavudde eri lwa mbeera mbi obakutte n'obawa emmere n'obawa engoye n'obawaayo ne kasente akatandikwa nti oba osiga ekifaananyi ekinene kati waliwo Munnayuganda ewakiseka ayagala akwatibwemukko naye oba osiga ekifaananyi ekinene eri international gundi kubanga ensi endala abaayo abaavaayo be baatwala ne bazzaayo mu nsi zaabwe tebalaga empisa ki gye babayisaamu naye kati gwe wano infact obadde ng'olaba ku mawulire nga bakiwana mu mwanjo osiga ekifaananyi ekyeru okulaga nti wano abantu baffe tubaagala kati omuntu alina obwongo obunafu alowooza nti n'abalala bonna bonna abali mu ggwanga obaagala nga bano abaakajja. Profesa, nga tumaliriza ku nsonga eyo tulabika tulemeddwa okukaanya ku nsonga eyo. Lwaki Abannayuganda oba abantu abavudde mu nsi za Afirika bwe bagenda mu nsi z'Abazungu basooka ne bakugamba nti Zanero kwata ebiwandiiko byo weeweeyo era weewaayo mu ezo holding facilities obeerayo emyezi paka we bakukkiriza either ne bagamba tukuwadde obutuuze tukuwadde asylum naye nga bamaze okukutegeera wasn't that the same case yatuuse ku baana b'e South Africa anti kati wuliriza kwabo gwe kanyina okireese era nkiwakulira ogenda kikkiriza ku Bannayuganda be batwala eri mu asylum eriyo be batwala gye bayiga okubira emmundu ansi eri ki era kerino Munnayuganda bw'agenda e Bungereza eriyo gwe batwala Leavenworth mu kampu yayo gye bayigiriza okuba emmundu. Could it be a lack of facilities? Tetuyinza kubanga bali tebalina facilities ng'ambanga ffe tetulina nga ekisobola okukuuma abantu nedda gwe kanyini gwoleseyo example njagala ennyonnyole Munnayuganda bw'agenda eri ng'asaba asayiramu mu America era gye batwala John Morton gundi ame sukulu ayiga okuba emmundu eri kyemmanyi weewaayo obeera mu holding facility eri bakuteeka mu holding facilities weziri ng'eriwa nyingi eriwa e Uganda tewali holding facility e Uganda waliwo magye poliisi makomera tetunatuuka ku level egamba nti ozimbyenga home bali basobola batwala e Makerere ne bakampinga ne bafuna babateeka ne bagamba naye bateeka aba covid oba okitegeera kati n'ekirala kye njagala okubuulira wayogedde ku nsonga ya minisita minisita Kasolo katugende ku ekyo ku nsonga ya minisita njagala kubuulira ekintu kiri kimu nti yagambye company bateekeko temporary ban in Uganda kyolina okuddayo weebuuze nti ng'ogyeko n'okubonaabona gavumenti ya wano eyagala Bannayuganda okugenda okukola ebweru the answer is no. The answer is yes. The answer is no. Ate all licenses companies zitwala abantu ebweru. Omwaka gwali gwa 2019 2018 Baminister bwe wano ne President Kenyini bali mu lukiiko lwa International Labour Organization ndowooza settlement eyo gyuka baga nti abawusigalo mubawa sente nyingi eyo ffe waffe tumuwe emitwalo 5 ku 10 ne lwaki mba muwa akakadde settlement eyo yavuganya ebiseera ebyo nkubuulira mazima gakaawa soogera ku kyesimanyi kati gwe bw'ogamba nti nno in fact ne mabegaawo President Kenyini yagamba nti lwaki abantu bagenda eyo okukolera obusente obutono bakome wano bakole ki okijjukira naye omwana kati njagala kuwa example omusirikale wa wano asooka afuna sente meka oba ana mu mukaaga Maidwell atandikirwako afuna sente meka ka 9 kwambuka nti ebweru eri omwana afuna miliyoni 3 oba okitegeera naye gwe olaga nti nno nezo sente zaafuneyo zikuluma njagala kubula ekisonga eri emu bweti nti emu ku gavumenti tools ekozesa okukwata abantu bwa bulijjo eba nnyingizaayo omwana afuna miliyoni 3 ng'ali Dubai Abu Dhabi wa atalina kyeyeeguya gavumenti lwansonga nti omwana we bw'alwala gwe yaleka waneeno akuba essimu mamanyi n'amutwala mu ddwaliro eri private mu kusoma omwana we tamutwala mu UPE oba okitegeera obuzibu bwonna bw'alina obutandikirwako nti basic needs ezitandikirwako asobola okuzekola ki okuzesasulira kati oyo minisita gw'agamba nti ate babayimiriza okugenda eri okukola ki okukola n'ensonga endala gye njagala okubuulira nti emu ku faamu ezisinga wano okutwala abantu bonna ebweru z'abakozi z'abanene mu ki mu gavumenti tuli atusobola kuba na labor company nga tolina kakwata kati gavumenti erina kuddayo yeebuuze nti lwaki ku baana tetuganye abaana bo bafiirayo ebiseera ebisinga abamu naye si bonna era oyinza okwesanga nga kuba mu Afirika Uganda y'emu ku nsi ezisinga okutwala abantu ekwata kya 7 ng'ogyeko Nigeria, DRC, South Africa oba okitegeera y'emu ku nsi ezisinga okutwala abantu
naye weebuze nti lwaki eri gye bafiira ate beeyongera okugendayo. Kitegeeza bye bafuna eri bingi okusinga bye bafuna wano. Omanyi omwana asalawo n'agamba nti kangende nfiira eri at least okusinga wembeera wano. Professor, Yesebo. tuli be mukono. Tumanyi kampani eziri emukono. Yesebo. Wali obaddeko awo nga bakola interchange ab'olweggulo n'ab'okumakya. Oyinza okulaba abaana abafubutuka bifactory ebyo n'olowooza wali olwale badde kubiddwa. So I believe nti senga baali tebafulumya ku bantu kugenda bweru. Osinga omanya ekiri wano. Senga unemployment kyandibadde more dangerous to government. Kira kyenjagala okubuulira. Abaana abakola mu mafactory agola baawo ku Jinja Road awo. 10 billion olunaku. Bafuna sente meka. 10 billion olunaku. Mu Luzungu bakita marginal propensity to save. They have no marginal propensity to save. Ezo sente. You can't save money. Ne bakulaze nti omwana asaze agenze mu Buwarabu akola ate ogamba tagenda. Wokitegera kati wali bagamba no baterako minimum wage mu Uganda because they are underpaid. They are underpaid. Omuntu afuna 10,000. Ngate kuliko transport sente mekezo. Kitegeeza ali mu kibayita poverty life cycle. Emyaka gye gyonna gye ovuka agenda gimalako nga bakita idle busy. Nga ali busy naye nga literally ali busy, ali idle. Talina kyakoze mu bulamu bwe. Kati omwana oyo bw'aba afunye omukisa okugenda mu Buwarabu akola omulimu gwonna gwakola. Ogamba otya nti naate eri buzibu ki? Kubanga njagala kubula ensi bannayuganda abakola mu Buwarabu kino nga tumaliriza. Be bamu ku basinga osasulwa ssente ntono. Wadde okimanyi? Nani government eteesa bulungi. Government yaffe tefunye mukisa ogwo gu negotiatinga gundi contracts ezo na makampuni gali eri agafuna contracts z'abaana ezigaba emirimu. Naye ensi nga Kenya. Oba okitegeera ensi nga Kenya. Munansi waabwe agenda mu kampuni zaabwe batuukira ddala ku makampuni gali bagamba nti ono ogenda buwa mu $1,280,000 housing obulwadde biki. Njagala kuwa example munnayuganda nga yafunye obuzibu e Dubai oba Qatar. Bannayuganda banne batasooka muyamba ayinza n'okufa. Naye njagala kuwa example ya Kenya. Munnakenya n'afuna obuzibu n'akuba kubikwa embasi. Embasi evugirawo n'egenda munnakenya wakubidde essimu wa era nekonko negamba wantu tulinawo omuntu waffe atukubidde ali mbuzibu katukumulabeko ne waba abadde alimba tuddeyo. Owa minisita Kasolo kyasaba bbaani batereeze ebyo. Tebasobola kitereeza. Era ojja kugenda okulaba njagala kukubuulira nti omwaka oguwedde baali baleese ekigundi. In fact n'omusolo gwera baguteesaako nti buli munnayuganda agenda eri agenda kuba alina ssente zaawa buli mwezi. Buli munnayuganda ali mu nsi z'Abawarabu agenda kuba alina ssente zaawa buli mwezi nga baagala nti ssente ezo zigenda yitanga ku nnini namba yo. Kudini namba obudde bwomazeeyo eri nga ne woba okola ne woba tokola. Baana bangi afuluma n'amala emyezi 6 nga takola. Naye gwe omugaye nti omwezi omwaka agenda basasula $1,800,000 bw'atuukayo nga takola. Ate asooka akusasula gwe omusolo gwo nga takola. Kati kikulaga nti n'embeera gavumenti ze yateeka wano ku baana abo tebaagala. Naye nga njagala kulaga nti be bamu sente gavumenti z'ejja mu baana mu remittances ziri $2.5 billion. Zisinga ne ze tufuna mu mwanyi, zisinga ze tufuna mu golodi. The remittances zasapassinga sente zetufuna mu mwanyi ne mu golodi. Kati bakulaga nti abaagala kasente ako. Naye nga ate baagala okama ku nte gye batawa bikuta. Tegeeza Kasolo kyayogera si kya mutima mulungi. Si kya mutima mulungi. Ayagala amateeka gaabwe amabi. Amateeka gaabwe gagaginga abaana bano bamanye bata. In fact government eri mu nteekateeka za butya bw'enajja musolo ku baana bano. Kino njagala kikuba baali ba propose $1,800,000 buli ku mwana ali ebweru w'eggwanga. $1,800,000 naye baana bangi atuukayo n'amala omwaka mulambanga naye akyanoonya mulimu. Ate osooka omuteekeko omusolo guno ng'omusolo ogwo bagenda gusasula ku airport kasita oyingirawo ogusasulira kati yeggwanga bwe tuli. Anyway, tubadde olunaku olwayo ne Professor nga tutuna mu nsonga ez'enjawulo. We are out for now.